okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Katonda afaayo ekitiibwa yeebazibwe olw'obulungi bwe n'okwagala kwe gye kuli mwe tuwangayira emisana n'ekiro. Gwe yafunye ebizibu Mukama nsaba akugumye, azukuse ng'oli mulamu aweebwa ekitiibwa. Tukoze bulungi nnyo. Tugenda mu by'okwiga byaffe olwaleero luno. Mukama lwakkiriza tutuukeko nga tukyali balamu. Ayogera nawe Grace Kaweesa enkyene yaliro Mukama gwawadde omukisa. Tugabanire wamu naawe eby'okwiga bino. Weebale kubeera mulabe waffe wa bulijjo. Weebale kutwagala. N'atamanyi mubuulireko. N'ogamba nze buli ku makya nga sinnagenda mirimu gyange kansooke mpulira eby'okwiga bino. Ensula ey'enkya nveewo nga nfunye amaanyi. Mukama akikubalire. Grace Kaweesa yali mu maaso go asinzira wali e Bugema University. Nsaba Katonda ajja atulungamye atuyigirize okuyita Mwoyo Omutukuvu. Bikula ku Bikula essula 3:14 lugamba bwe luti nti era eri malayika ow'ekkanisa eyo mu Lawodikiya wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo Amiina, omujulirwa omwesigwa era ow'amazima, olubereberye lw'okutonda kwa Katonda. Ebigambo ebyo biwulidde. Bw'ati bw'ayogera eri ekkanisa eya Lawodikiya, bw'atyo bw'atandise. Tuze tuyiga ku kkanisa ez'enjawulo, naye weetegereza engeri gy'azze atandikamu eri ekkanisa eno yawukanamuko. Malayika ono gwe baatuma eno atandika enjogera y'obubaka bwe n'ebigambo bino bye tugenda okwetegereza. Ekibuuzo kigamba lwaki Mukama yasiima okutandika bw'atyo ebigambo ebyo. Ebigambo bino mulibaddemu ekigambo kye bayise Amiina. Ekigambo Amiina omunnyonnyozi agamba kijjibwa mu kigambo eky'Olwebbulaniya Aman. Kitegeeza ki? Kitegeeza mwesigwa, eyeesigika, eyakakasibwa. Yesu kyava abeera nga ye mwesigwa. Bw'osoma mu Basessalonike ekisooka essula 5:24 amwogerako bw'ati nti abayita mwesigwa n'okukola y'alikola. Banne teri kintu kiwooma kuba na muntu mwesigwa. Obwesigwa kintu kikulu. Ebitongole binoonya abantu abeesigwa babawe obuvunaanyizibwa obw'amaanyi. Omuntu omwesigwa tayiwa. Omuntu omwesigwa atwala wala ekitongole. Omuntu omwesigwa bw'omuleka mu kintu ogenda omutima guli bulungi. Abantu abeesigwa beetaagibwa. Atuyita mwesigwa. Yesu mwesigwa namba 1 w'amaanyi nnyo era mwesigwa ddala. Yeesigika, si mwesigwa bwesigwa naye n'okumwesigwa osobola okukola ki? Okumwesiga. Waliwo omubulizi yali abuugira lumu n'atugamba bannange temwesiganga nnyo abantu. Yali musumba. Omuntu ye muntu akugamba ekintu ku ssaawa eno mu ddakiika nga 2-3 ne yeekyusa ng'akugambye ngenda kuwerekerako ntambule naawe tutuuke wano, bw'afuna ekimukwatako essaawa eyo nga kyakugambye akivaako. Naye ono si ye Yesu. Si bw'atyo bw'afaanana. Mwesigwa ate era yeesigika. Kyava atugamba wano nti Yesu yeekakasa mu byawandiikibwa. Bw'osoma Yokaana essula 5:39 Yesu yeekakasa ng'agamba bw'ati munoonya mu byawandiikibwa kubanga mwe mulowooza nti mu byo mulina obulamu obutaggwaawo. Si kibi, kituufu. N'ebyo bye bitegeeza ebyange. Kirabye? Mazima Yesu ye mujulirwa omwesigwa era ow'amazima. Bayibuli etugambye nti mazima meereere so si kirala. Ebigambo ebirala ebinyonyola Yesu Kristo mu lulimi lwaffe tuva okusoma bigamba ow'olubereberye, olubereberye lw'okutonda kwa Katonda. Kitegeeza ki? Mu Luyonaana ekigambo ekyo kitegeeza olubereberye kitegeeza eki. Wadde nga ekiyinza okutegeeza ekikulembera mu bungi
okufaana ng'ekigambo olubereberye kiyinza era okutegeeza ensibuko eyinza okuvaamu ekintu kyonna. Ensibuko esobola okuvaamu ekintu ekirala kyonna. So olabanga nze nziyita tayito eziraga obukulu bwa Yesu. Erinnya lino Yesu oyinza oditwalanga oba ekintu ekya bulijjo naye erizitowa. Yesu muzito, Yesu munene, olubereberye oluvaamu ebintu byonna. Bino byonna byolaba waliwo we byava, waliwo ekyabisookawo olubereberye. Kyava akkaatiriza obubaka buno nga bwamalayika naffe ababusoma tutegeere oyo agamba, kubanga agambye gamba nti bw'ati bw'ayogera. Ani ayogera? Ayogera bamuyita Amiina. Mwesigwa. Omuntu omwesigwa bw'akugamba ekintu kyakugambye tosobola kukibuusabuusa. Ayogera ayitibwa olubereberye. Ye atandika byonna ebyolaba. So obubaka obuba buzito tulina okubutwala nga buli very serious. N'olwekyo Yesu Kristo lwaki yennyonnyolako bw'atyo ng'ayogera specifically eri ekkanisa eno? Ekyo kibuuzo kyanzigidde n'omuwandiisi yakibuuzizza. Gw'olowooza lwaki bw'abadde atandika obubaka eri ekkanisa ya Laodikiya, ekkanisa ey'omusanvu, atandise atuma omubaka nga bwe naga nti genda mu kitongole gundi obagambe nti gundi ayina ebitiibwa gundi ne gundi Ssaabaminisita agambye. Tayito y'omuntu oba erinnya ly'omuntu buyinza. Era bw'otwala obubaka ng'ogenze n'obubaka obuvudde mu ofiisi y'omuntu omunene n'ogamba ono yagambye, tebabuuza, bakolerawo. Akati Yesu ebigambo bino ey'ekkanisa ya Laodikiya lwaki atandika ne emphasis za tayito ezo? Ofa okutegeera ani aleese obubaka. Kitegeeza obubaka obutusindikiddwa, obutumiddwa bukulu, tulina okubusaako ki? Essira. Era amazima gano kye kiki? Amazima ye Kristo. Mu Yokaana agamba nze ekkubo n'amazima n'obuki bannange n'obulamu. Ate abaana kugamba nti amazima kye kigambo kyani? Kye kigambo kya Katonda. Bw'osoma mu Yokaana essuula 17 wagamba nti obatukuze mu mazima kubanga ekigambo kyo ge mazima. Ebintu byonna bannange tewali kintu kyakolebwa watali Yesu Kristo. Yesu Kristo muntu mukulu nnyo nnyo mu bulamu bwaffe. Kaakati ensonga lwaki obubaka obwajja eri Laodikiya bwatandika n'ekigambo kino annyonnyola n'atubuuza lowooza lwaki yatandika bw'atyo? Kubanga ekkanisa eno eya Laodikiya yali nzibe y'amaaso, yali yeetaaga okuwulira okuva eri oyo omwesigwa, ate omwesigwa nga mujulizi. Ekkanisa eno tugenda giigako bulungi wiiki eno Mukama ng'asiimye, erina ebizibu byayo. Kyova olaba Kristo Yesu nannyini buyinza obungi, ebintu byonna mwe byatondera eby'omuguune ku nsi ebirabika n'ebitalabika, yaleese obubaka buno nti ŋŋambye twala obubaka buno. Ye mutonzi waffe era ye mutandisi w'obutonzi bwa Katonda. Ekkanisa eno tugambye Yesu okusalawo okugiwa obubaka ng'ataddeko emphasis ezo essira eryo yagiraba nga nzibe y'amaaso ng'erina ebizibu. Ekkanisa eno gye twogerako ey'omusanvu ya Laodikiya mu bunnabbi etegeeza ffe yogera obubaka obwagiweebwa bubaka bwaffe ffe abantu abaliwo ku biseera bino eby'enkomerero. Ffe tugenda okukomererayo ku mulembe guno ensi eno okuzingibwako. Kyova obubaka buno bwonna obutuweereddwa tubutwale nga bukulu. Obubaka buno obwawandikibwa ekkanisa eno waawo n'obulala ate bukulu nnyo nnyo obwetaagibwa okuyigibwa everyday, buli lunaku tubutegeere aye tukole, kubanga yagambye alina amatu ag'okuwulira awulire omwoyo kyagamba ki ekkanisa. Lwaki obubaka buno Yesu abwagadde nnyo specifically eri ekkanisa eno? Yesu Kristo mukwano gwaffe nakubadde nga tuli Laodikiya alina ebizibu etujja okulaba mu maaso awo, Yesu akimanyi. Era bino byonna bigambo byatugamba bigenda kuyamba ffe tusobole otuuka ku buwanguzi bwe twasomye. Bwe tufaanana
mu Ezekieri 3:31 agamba nammwe endiga zange endiga ez'omu ddundiro lyange muli bantu bange nange ndi Katonda wammwe bw'atyo bw'ayogera Mukama. Olaba bw'atumanyi nga tuli babe, muli ndiga zange, ye musumba waffe. Newankubadde ng'ekisibo kirabika ng'ekinene, omusumba ono amanyi endiga ze zonna zonna. Mazima meere ye Kristo Yesu, so si kirala. Kristo Yesu yekka gwe twetaaga okutuyamba okututuusa ku buwanguzi bwe twayogeddeko jjo. Kristo yekka yamanyirawo ddeeki eno ffe abantu abali mulembe guno ogusembayo ebizibu byaffe yabimanyi ne bwagenda obikwatako. Kyova ebigambo bino byonna abiraga nti eyakutonda eyakubumba akuyita era atumanyi tuli babe. Mu Isaaya 43 olusooka agamba naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama eyakutonda. Waliwo eyakutonda alina kyakugamba kiwulire gwe Yakobo era yakubumba gwe Isirayiri nti totya. Lwaki totya? Kubanga nakununula, nakuyita erinnya lyo, oli wange. Owulira ekigambo ekyo nga kyogera ku ggwe, oli wa Katonda, totya, yakununula. Buli muntu alina erinnya lye era buli omu amuyita nga ye bw'ali. Oba gwe Betty, oba gwe Sarah, oba gwe Grace, akumanyi. Ne muba muli bangi, akumanyi nga gwe omuntu omu. Era y'ensonga lwaki olw'okuba nga yakununula kye kyamutwala ku musaalaba n'abonabera mu lusuku Getsemane asobole okukuyamba, asobole okukununula, asobole okukweddiza. Oli wa Katonda, tasobola kukuleka. Katonda waffe ono alina okusaasira kungi. Buli tumuvaako alumwa, Setaani atukaanya, naye Katonda yatununula olw'omusaayi gwa Kristo. Bwe tuva mu mpyaze tasirika, asala amagezi gonna okulaba ng'atuzza tatuwaliriza kituufu. Yateekawo eddembe ly'okwesalirawo, naye akola kyonna ekyetaagisa kubanga agambye oli wange, nakutonda, oli wange era nakununula. Oli wa mugaso munene nnyo mu maaso ga Katonda. Kino nga kyampadde amaanyi. Yesu ng'omusumba amanye endiga ze. Mu ndiga ennyingi z'alina, oba oli kaliga katono, oba oli kaliga ndiga nnene, oba oli kaliga kawanvu, akumanyi nga bw'ofaanana, akumanyi nga bw'oli, era ye kyateekateeka kwe kutuusa wali awawakanirwa. Omukwano ogwo Yesu Kristo gw'atulaze ng'omulokozi waffe tugwanukudde tutya? Obulungi bwa Katonda bw'atukoze obutagambika tubwanukudde tutya? Agambye endiga ze zino ng'omusumba nkyemu bwebula taba na mirembe paka ng'agibabye. Kyeffa tugamba nti obuwanguzi bwaffe bujja kuba mu Yesu Kristo yekka, amazima ago gokka gokka si kirala. Mu Ezekieri 3:12 ayogera ebigambo bino nti ng'omusumba bw'abuuliriza ekisibo kye ku lunaku lw'abeera mu ndiga ze ezisaasaanye, bw'entyo bwe ndibuuliriza endiga zange era ndiziwonya mu bifo byonna gye zaasaasaanira ku lunaku olw'ebire olw'ekizikiza, era ndiziwonya. Kamanga mulungi nga gwe bw'oba n'ensolo zawaka nga nnyingi, n'otambula n'olaba eno n'omanya enzirugavu teriiwo, enjeru erazeewa, naye bw'atyo bw'atwala omutaano okukunoonya nga tayagala kumuva kubanga agambye oli wange, oli wange, nakununula era nakufiiririra. So mwonoonyi munnange, njagala okukakasa oli muntu wa muwendo mu maaso ga Katonda, era wamutwalira ekintu kinene nnyo okukununula. Tayinza kuteera mu nnyumba ne yeebaka nga mu kisibo takulabamu. Buli lwatulaba nga tukwata amakubo amakyamu tatuula. Bwe lwatulaba nga Setaani atujoojonya atukozesa ebitaliiyo, asindika amalayika okujja okukuyamba. Yesu mwesigwa ate yeesigika. Eyakuyita mwesigwa n'okukola ajja kukola ki munnange? Ajja kukola. Bingi ebitutomera
ng'abaana ba Katonda bingi ebitukuba naye bimukuba bimukaabya naye abeera wamu naffe yagamba temutya ndi wamu nammwe kati tubeere mu bwongo nti omusumba waffe Yesu yatufiirira mulungi tube n'okukkiriza mu ye nakubadde ng'enzikiza eyinza okujja ajja kubeerawo oyinza obutamulaba fizikali naye mukukkiriza oba omulaba nakuwanira wali oyiseeko mu kiseera ekizibu n'ogabaano nayitawo ntya bannange oba mukama yankola atya mulaba kyali kizibu nnyo ng'embeera ekaabya amaziga nga kyali kizibu naye ogenda okulaba ng'ekikutte obudde kibutadde tomanya bwe kibaddewo naye ng'oyiseewo nakusaba nakukaabiira Katonda. Yesu okumanya ayagala endiga ze yawaayo obulamu bwe asobole okulokola obulamu bw'endiga ze ffe abaabula. Laodikiya ekkanisa ey'ebizibu, Laodikiya ekkanisa eno ey'omulembe ogusembayo gy'amanyi obulungi in and out, gy'amanyi munda ne kungulu atakoma kumanya bumanya n'ekyokola mukama waffe akola kibannange akiina leka kuggwamu maanyi newankubadde oyinza okubeera ng'endiga ebuze yamanyi gy'obulidde era gwe mulimu gwe okukunoonya akukomyewo. Sanyule bwe tukomawo eri Kristo yatuwa eddembe ly'okwesayirawo kituufu naye ebiva mu kusalawo kwaffe nga bibi Yesu ajja n'abiyingiramu. Nze newunya Yesu afaana bw'ati bw'otakkiriza musajja Yesu muganda wange mwannyinaze bw'otasalawo okuba nankolagana nnungi na Yesu afaana bw'ati aleka okusalawo kwaffe ebivudde mu kusalawo kwaffe bibi naye n'adiringa nabyo alabe nga abambi atutaasa. Yesu bwe musomako simutegeera ntuuka n'enkoma nengamba naye no Yesu wakika kyayagala ebintu ebibi ebitasaana neweevulunga nga yakugaita ogendayo waliyo ebizibu ne bikulumba n'okaabireyo ng'endiga ebuze bw'ekaaba naye kaaba Yesu nawira ng'okaaba ate nekimukwatako nnyo omwonoonyi wange bimukutte setaani amujoojonya ali ludda wa n'ava gy'ali najja n'akunoonya ate bwakusisinkana mu mbeera ezo nga bikukubye gye wagenze mu kusalawo kwo okubi tasooka kunenya kye kyakweseza kino gwe wagenze okubba kakati bakukutte gwe walimbye gwe wayenze eyo byonna si byatandikirako ayoola buyozi bw'ati n'asitula mu kifuba n'akuteeka mu kifuba kye. Bw'otakkiriza musajja Yesu afaana bw'ati oba okoze kikyamu. Teri muntu alina mukwano okufaana nga gwa Yesu muganda wange ne mwannyinaze taliyo. Yes, tulina emikwano batwagala biki naye ate ogwa Yesu buyitawo nze gwannemu okutegeera awulira bubi nnyo bw'oba mu kisibo kye n'ogenda ewala awulira bubi nnyo bw'ogaana okumuwulira kubanga atumanyi tetutegeera twawaba. Pawulo ayogera ku kanisa eno ku bantu ab'omulembe guno mu ssuula eno ey'okusatu ey'Abaluumi essuula 3:10-12 Pawulo agamba ebigambo bino: tewali ategeera, tewali anoonya Katonda, bonna baakyama bafuuka abatasaana. Tewali ategeera. Yesu yava mu ggulu etaliimu kibi najja anoonye nze. Kigambibwa mu mwoyo w'obunnabbi nti newandibadde omwoyo gumu bwe guti nga gwe gubuze olw'omukwano mungi gw'alina yali wakujja agulokole. Naye nagamba Katonda ono alina obuyinza obutonda ebintu ng'ayogana bwogezi teyasobola kuteekawo bantu balungi naye olw'okuba alina omukwano n'okwagala nze okwakyannemya okutegeera okumalayo yagamba nedda nja kubafiirira nze mpeyo obulamu obwange bubabeere balamu. Kyova olaba nga yakyukiriza mu Isaaya 53:5-6 n'agamba nti naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa obutali butuukirivu bwaffe, okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emiggo gye gye gituwonya. Ffeffe natwawabanga endiga, twakyamira buli muntu mu kkubo lye, era Mukama atadde ku ye obutali butuukirivu bwaffe. Amiina. Mukama atadde ku Yesu ebizibu byo. Bw'oteekwata Yesu n'otandika enkolagana ennungi ne Yesu togenda kukifunamu muganda wange ne mwannyinaze. Ebizibu by'omwonoonyi ku nsi kuno
ebizibu by'abantu abali mu kanisa ya Laodikiya mulembe guno ogusembayo Yesu yekka yasobola okubikwandulinga era mweteefuteefu kubanga yakikkiriza okikola. Gwe kyolina okukola kiri kimu, kukkiriza. Kiki Yesu kyali gy'oli? Kutambulira mu bigere bye, kugoberera biragiro bye, nakubeera muwulize. Yesu yekka teri kirala. Mazima gokka, nze kubona amazima n'obulamu, ng'agamba gwe nange ali mu kanisa ya Laodikiya, ali ku mulembe guno ogusembayo, nga Yesu waffe tannaba kutuuka, nga tonnaba kufa, ne Yesu nga tannajja. Kkiriza Yesu atwale ekitundu mu bulamu bwo. Kkiriza Yesu akyusa embeera y'obulamu bwo, akuteeketeeke otuuka mu bwakabaka bwe mu nsi ensuubize gye twalabye ejjo nti awangula ndimuwa kino, awangula ndimutuuza wano, awangula ndiwandiika erinnya lyange mu kino. Yesu yagenda okukola ebintu ebyo akyakukoola n'olwaleero. Mulokozi wo, mulokozi wange, mulokozi wa nsi zonna. Wandyagadde Yesu afuuke ekitundu mu bulamu bwo olwaleero? Wandyagadde Yesu akyuse obunafu bwo olwaleero? Kkiriza, mukoowoole, omugambe naye Yesu ebyange gwe obisobola. Teri mulala, si nsimbi tizinakuwa emirembe, si bugagga, si byolina nti binaakuyamba okutuuka mu bakabaka ba Katonda n'okuwona obufuge bw'ekibi. Asuubiza okusangula ebyonoono byaffe ng'ekire ekiziyivu, agenda kubisangula byonna byonna, tajja kubijjukira. Kubanga ndisonyiwa obutatuukirivu bwabwe n'ekibi kyabwe sirikijjukira nate. Mu Yeremiya 3:34 bw'atyo bw'asuubiza kubanga mwesigwa, buli kyagamba kituufu, kikakafu, kijja kubeerawo. Mu Yeremiya agambye 3:34 kubanga ndisonyiwa obutali butuukirivu bwabwe n'ekibi kyabwe sigenda kukijjukira nate. Kiki ekikusumba obaire ekikulaga nti tosobola kukyuka? Mu Isaaya Yesu atugamba, Isaaya 5:7 nti omuntu omubi yenna aleke ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye, akomewo eri Mukama, naye anaakola ki? Anaamusaasira. Adde eri Katonda waffe kubanga anaasonyiyira ddala nnyo nako akataddeko. Leka kwesayira musango mu bulamu bwo nti oli mubi nnyo beyond what God can do for you. Nedda. Tonnaba kwolona kusukka maanyi ga Katonda kye gasobola kukola. Omuntu omubi leka ekkubo lyo. Abali mulembe guno kanisa ya Laodikiya atugamba tuleke ekkubo, amakubo gaffe amabi agatali ga butuukirivu. Tuleke ebirowoozo byaffe bibi, tudde eri Katonda, ajja kutusaasira kubanga agenda kutusonyiwa. Nza Mukama atubeere nkyene yaleero tugende essuubi eryo, tudde mu nyumba ya Mukama waffe atukoola okudda gy'ali. Katusabe twewonge emikono gye. Mukama Katonda omulungi, koona ku mitima gyaffe tuwe eddoboozi lyo ng'oyogera. Tutambulize makubo go n'Omwoyo Omutukuvu atuwangusize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.